Yaffe bwakedde bulungi nnyo tuli mu kibuga Kampala nsizidde wano mu taxi park ya Usafi agamba ati hafi ne Saimo wewa nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 2 tugirabira wali Nambole teweerabira nti buddu egenda kwange tunka ne Kyaggwe twabe ani asinga ku lunaku olwennyini mujje tuwagire final z'amasaza tumanye ani kwolwo ani agenda okwetika engule y'omwaka guno twawula abalenzi ku basajja Nambole anayise yeggulonga yakasaaye bakasaaye sayida so mujje tulabikira tuwagira timu zaffe bana Uganda naddala bawagira timu z'amasaza zirese abasambi mu timu ez'enjawulo naddala mu ggwanga Uganda ne mu timu ez'enjawulo mujje tuwagire amasaza weewaawo lunaku olwaleero twagala kutunulira ensonga yabadde ku luguudo olwa Kampala Bombo Road ambitundu by'ekigogwa ekimotoka ky'amafuta we kyagudde nekibwatuka nekyo abantu abalako ne bagulamu obulamu weewaawo bingi bibeerawo ku makubo gitambulira naddala abatambuza ebigere abatambulira mu motoka abatambulira mu bituuka ebyenjawulo n'abantu ababulijjo ng'olina w'oyimiridde accident nekusanga ng'oyimiridde wano wendi njala tunulira naddala abantu abakozesa nnyo enguudo zino zita omukulu yangambye ezibayite eza long route ez'abasaabaza abantu batubuulire bo ensonga eno bagirowoozaako ki omukulu bwakedde taata bwakedde mpa ku kyenkya baaba bwakedde taata bwakedde muzeeyi bitambula bitya kanzire ku sayidi eno kambuze ku beeno abeeno taata bwakedde bannange bwakedde bitambula bitya nga bw'obiraba ndaba ekibalo kiyitaayitamu awo akasente kayingira si bibi waayi mwebale kukola kale sebona oli buterevu terefayini yaffe weewaawo olunaku olwaleero tulina ensonga gitwagala okwogeraku naddala nga mmwe abasaabaza abantu ku nsonga yaguddewo mu bitundu by'ekigogwa awo ekimotoka ky'amafuta kyagudde wakirabye kyayikyeza abantu musaabaza abantu mukolera ku nguudo ez'enjawulo nga mmwe abasaabaza abantu abavuga emmotoka zino mutambulira wakati mu bimotoka bino bitambuza amafuta entambula yammwe erimiridde etya eneeyisa yammwe ku luguudo eri etya wakati nge muli mu kusaabaza eneeyisa yaffe ekyamaze by'emmotoka bitiisa ebyo nga bw'obiraba ebyo byetaaga kubo nga kale nga tebinayita naffe byetaaga makubo gaabyo oba kale budde ng'obwekiro ng'emmotoka si nnyingi tebyetaaga nnyo misana kuba bya bulabe embeera eno bw'etuukawo wakati ng'ekimotoka kibadde kikulembedde ng'okivaako mabega ki ekirina kukolebwa mu kaseera olina okiwa distance tusinzira kale kafe ababeera mu bidduka tukiwa distance bwekyetaagisa kale naye abantu baffe nga bwebamanyi kati ekintu ekyo kibadde kinaaba kubeerawo badde tunaba kirabaku kuba bulijjo biggwa amafuta ne bagayoola ne batwala naye abantu enamuŋoona wano juzi wano gyoli abalamu abantu bafiirawo anti bafiirawo kati ate ne tuddamu tulabe incidence y'ekigogwa ekyo kyogambye ekyemabegako mbadde sinabakitegeera naye zinakategeera kino kinakalaba kati mu mbeera eno yonna kyakuyiga kyetuyigiramu ngaffe abantu ababuli ekyokuyiga kyetuyigiramu kati ebintu ng'ebyo olina okwewala kati ng'ekyo ekimotoka ekyo olina okiwa distance tolina kisemberera oba kifunye obuzibu oba tekifunye buzibu oba kyabulabe walabadde bagamba nti emmotoka eno okugezaako okuwugula waliwo takisi abadde apaakinze mu kkubo wakati oli n'awugula n'alinyako omulundi gumu agenda okuddayo nga kiri ku ttaka obuzibu enkola yammwe mugimanyi enkola yaffe nga bwegiraba tukolera ku kkubo ate paakingi si buli wamu nti wabeerawo paakingi omusaabaze abeera bbali olina paakingi ogyewo omusaabaze ogende kati ekyo simanyi bwe tugenda kikola kubanga naffe enkola yaffe eyo eriwo namwe mwagikwatirawo twagikwatirawo abantu abaseena amafuta bakimanyita amafuta gatta ali agasobola okutulika mu kaseera konna lwaki bagenda mu maaso n'okukola ekikolwa kino n'emmotoka egudde y'amafuta baba bakimanyi naye alisikinga bwavu babanoonya ssente amanya nti kasita kiggwa wansi mafuta gayiise amanya ezo ssente ogambye nti bwavu bwe butuusiza abantu ku mbeera eno embeera mbi nnyo bali bategedde nti ekimotoka bwekiggwa kijja kutulika kibookye obwavu bukwerabiza nti ekimotoka kigenda kwokya oba amafuta gajja kwokya ate omuntu kusinza ku mbeera gy'alimu tafaayo bambadde kyo bambadde ekikulu nfunye ssente kyabasinga okutegeera
ate n'abagenda nga tamanyi nti nno oba anaafuna obuzibu bakinaatulika nasobola okweseeyo embeera naye kange nenseneko nfuneyo ze nfunye kati embeera ebakwata bukwasi nejja netebabeera tebagisuubira. So kati tukole ki eri abantu abaavu baleme kufa mu mbeera efaananidde awo? Gavumenti eyongere okukola ki? Eyongere okuyiiya emirimu. Abantu tebalina mirimu kati omuntu wagwa ku mbeera ng'eyo aba alina okukola kyonna ekisobola okukola ng'afunayo ku mbeera omutaasa mbeera y'akasente. Naye kati tebalina mirimu. Gavumenti eyongere ku mirimu tewali. Naffe gye tulinawo egya takisi bamalawo mimale. Nkimanyi oli mugoba wa mmotoka, oli muvuzi wa mmotoka. Bano ab'emmotoka ebinene naddala ebisaabaza ebitambuza amafuta balina kukola ki okulabika nti ewala obubenje ekika kino? Oluusi emmotoka tezanizanye kuyita mu bantu. Zanaye zikolebwa enguudo ezaazo nga zo gye ziyita. Emmotoka ng'eyo okuyingira ekibuga nadde ng'eyingira kiro okugyamu amafuta. Naye kati emmotoka zitambula obudde bwonna misana kiro eri mu bantu eba erina okuleeta embeera ng'eyo. So singa ebeera eri bbali wa kibuga oba n'erinda abantu ne bannyuka oba natikkula amafuta nejja ekiro netikkula amafuta neddayo mu mbeera zaayo. Twogere ku mbeera y'amakubo gye mutambulira eyo. Embeera y'amakubo naye yinza okuba nga yakontributinzeko kinene ku kabenje mafunda. Makubo mafunda. Kati singa wagamba nti wa takisi yakoze ensobi nti yadde apaakinze ebbala emmotoka yo nemuwugula. Singa lubeera nga oluguudo luba lugazi ewalole adde afuna wajja okuyita nga tawugudde wa takisi. Wa takisi nandibadde ayimiridde ku bbali nga namusaabaze. Naye olwokuba nti embeera y'enguudo nfunda kyekimu ku ebyo byakozinza accident. Ekitegeera. Omukulu ssebo wasuza otya? Mulungi ssebo siriikiridde wano. Kati kusaidiyo njagala twogere ku mbeera y'okwerinda omuliro gumaze okukwata kye kirina okukolebwa mu kaseera ako. Omuliro nga gumaze okukwata kye balina okusooka okukola nga gavumenti ebimotoka birina ebizikiza omuliro bibeere kumpi tibibeera nnyo wala bibeere kumpi ne police station ezibeerawo kumpimpi oba biteebwa ku district oba wa naye nga biri kumpi n'abantu awabeera biza wabeera nnyo abantu n'awabeera amaduuka awabeera emirimu wabeera ebimotoka ebizikiza omuliro nga biri kumpi. Nawe kino kankikubuuze lwaki mutegeera nti omuliro amafuta gookya ne musigala nga mugaaka tuleete obutaasa ate mugatwale ewaka gye muwangaalira ng'okimanyi nti waliyo omuliro? Kaakati abantu abasinga ensangi zino emirimu mitono tebalina mirimu n'obwavu bungi naye n'ekyokubiri abantu beerabira nti Katonda yagabirira bamanyi nti okufuna balina okukola ebintu bwe bityo okufuna balina okufuna oba okufa oba okuwona. Omukulu Seeka ng'amaliriza mwenga wano mu mpaaka ya Usaafi mulina nteekateeka ki nkeesi omuliro bwe guba gukutte mulina emmotoka ezirimu amafuta mulina nteekateeka ki? Waliwo enteekateeka yonna okulabika nti muzikiza omuliro? Tewali nteekateeka yonna eriwo. Ekirungi tulina nti faayo tuli kumpi. Naye nga ne faayo tuli okumpi nasobola okujja ng'ebimotoka bikalu. Si gye tusobola okukiraba olwaleero oba eddi bijja nga bikalu. Muliko okuzikiza omuliro nga temuli mazzi. Naye kye neebuuza kiri ekintu kimu. Dereva mmotoka emmanvuga mmotoka. Emmotoka erimu ekintu netali mu kintu zaawukana. Naye manyisibwa wano manya nti emmotoka etisse oba tetisse. Kati owa faayo aleeta ate emmotoka nga terimu mafuta nga terimu mazzi gazikiza. Kati abazikiza omuliro bakaki bwe mbaweereza essaawa zino? Bafeeyo ku mulimu gwabwe. Kubanga simanyi bw'oleeta mmotoka njereere kuzikiza muliro. Kubanga singa nze omu kuba abagiriddwa ebintu emanyagana kukuba bukubi oleeta otya emmotoka etaliimu mazzi nga tokimanyi nze kuzikiza muliro. Bafeeyo okubeera ku mulimu gwabwe batuukirize kye balina okukola. Ekisookerwako nga wano mu paaka omanyi nga bwe tulinda fire brigade etuuke mwe nga wano mu paaka muyinawo ki ekiyinza okutaakiriza in case? Nze nga nze omuntu omusinza kukita siyinza kubaako kyenfuna naye ne KCCA kigikwatako okuyiiya fire extinguisher zesobola okuba ku bantu nga basobola okukola ki okuba ngalo in case ekizze ng'oli asobola okwanguyana gyeyo fire extinguisher n'agenda n'afuuya omuliro ogwo naye nayo tetukkiriza buvunaanyizibwa bwayo. Mu bufunze gavumenti yennyini yeyina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwonna mu mbeera yonna oba fire oba fire extinguisher era bikwatagana gavumenti kuba ne KCCA
amaanyi gajja mu gavumenti kitegeeza gavumenti yerina obunafu mu ebyo so siba KCC ekuba nawo bantu amina situkyalisi kuterefayina eyaffe ngenda kubanga nkusubirawo naye nga nyongera okutegeeza nti omuntu yenna njagala okimanye nti bagamba nti obulamu bwe bugagga temulajjagalira nnyo obulamu bwammwe teri mugagga mufu omugagga abeera mulamu in case olabye ekimotoka ekyo kizze obugagga bwo bwagala okufunayo kasente naye obulamu bwe businga mafuta si kintu kyakuzanyirako so tukulabula bannayuganda kino kibeere ekyokuyiga buli kaseera kiba kyakuyiga naye temukoowa kuyiga mulundi guno kibeere ekyokuyiga akirabye olwaleero taliddamu kusemberera ekimotoka ekyamafuta nga kigudde so mbakubiriza obulamu mu butwale ng'ekintu ekikulu ntambudde bulungi nnyo ne mwana mulenzi Robert Kalemera era nyongera okujjukiza nti ennaku z'omwezi 2 tubeere Nambole final z'amasaza Buddu ng'etunka n'Ekyaggwe mere bulungi mweraba ensonga bwe zitambula fekanyini twebereremu banaye sente zo tuzaagala naye tujja zinywamu obuugi ku lumbeerwo awo